This show contains statements that some viewers may find disturbing. The statements, views, or opinions expressed in this show do not necessarily reflect the views of TMO Online Television. Viewer discretion advised. Nganda ambizi eri n'obwana bwayo. Credibility is like a virginity. Nganda yakoze you lose it once. Yakoze it. Tambuli nganda njamukuba. Nina akabira njabaga. Jakuba nganda mwali. I pity people like nganda. Nganda n'olya sente n'okumakataaga. Nganda kasajja kakafiiri. Tekasana kuyingira muzikiti. Kasajja kakafiiri. Kanya kulenga benka malewo nka be. Tikito wakoba mugobe. Singa kaba kasalanga ko omuntu nakalinnyo mugungu. Nganda mukafiiri. Bwenala basalanga ne walesa amaseka basande. Benka malewo nganda nyanukule mu be mu malewo. Naye kakafiiri njaka kuba. Semujo ne nankabiro babebamu. Abaganda. Semujo kasajja kakafiiri. Semujo oli mukafiri olinga embizi. Amuprovoking yitwe ngege mini pato. Bese mujo mu malewo. Ngakaba kali muzikiti ngakafukamide musajja nakukuba nakali nnyo omugongo. This semujo is useless completely. Mwe yali amanyide sente kifuwe. Bamulima teja kufa minister. Kasajja kakafiiri. Semujo alinga embizi. Semujo alinga embizi. Embizi yeri obwana bwayo. Amuprovoking you semujo. Engege mi. Bona sijako tengo mpuga na muntu. Masala si mpuga. If I find mpuga in a meeting I run away. I see. Is mpuga credible? Chiche yakole chimukula ubanga tali credible. So chifu. I'm telling you, we are only two people. If Jesus comes now and says, Katonda nakanti njagala kuzikiriza Uganda. Muemu bannabyabufuzi basatu Uganda agizikiriza. We are only two. Umbua nankabirwa supported for the fighting Kadaga for Waboko. Kira ne mukabane mukalinya ne kumutwe. Bachi bajo. Bikola chezembwa. Kakati abafere bali mu new vision. New vision before this Apollo woman. Oya kola Museveni yete gwanga lino nali takulo nakalema nalwisa abali mukulu abantu bali bayola. Somebody lost billions. Ekitegeza ba hackers bakolagana ne new vision. Nga abatemuli abantu bakolagana ne bukedde. Bukedde kolagana eranze mpandise ekitabo kyange. If I die, who is responsible? Nga njagala bukedde bamukubanga. I've written all angles. Bwe nfiira wananyanzise. Kajjako akabukedde akafukete. Akafukete kabukedde kana. Bwe bali bagenda okozesa kakubango mirundi yagezeyi. I've written my book. If I die, we takes it so. Mukubanga ne muta. Mubabu famwe mubabuli wamuwonna. No. Yezo kubanga bali representative b'amati. Nti abaloko defense. Bwe bakutta tu text tukitegeere kye kiva. Tikita wacho ne nyina wacho. Mulaba bichetta. Kite. Kiteyo omuntu ekyaloko defense. Tukinonye gye kiva. Tutikita wacho ne nyina wacho. Ebitoke tubiteme. Embuzi tugiteme. Enkoko tuziteme. Mulaba bichetta. I provided the solution. Bayom owaloko defense ateyo omuntu tutenyina ne kitaawe. Ne waabwe tusanyeewo. Ati ne bwayiwa yata ne yoyiti. Tukwata nyina ne kitaawe ne tubakuba ne tubogoloza. Mulaba bichatte byaloko defense. Banne ne bayigira I provided a solution. Muteyo omuntu omuntu kitegeere kino kizaalibwawa. Ate banne waakyo olw'okuba baavu era bw'oteekawo ssente inside the story eva mu local defense neekubuulira nze bw'omumpa emitwalo 10 mbabuli ekizingiza nnyina ne kitaawe n'enkoko n'embwa zawaka n'olusuku tuleka tubatema bonna tutema nnyina ntumukuba emigo ntumbolooza ku mizindaalo bikyetta abantu mu mpaaka biriiti njo ekyamawulire gano bino binsuseeko saba weetangire n'akatangawuuzi okanjabala otya nungoba
tuli mu buwambe kakawakawamu banna banda yanna kalama biranga kivuga biwobe